Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tubalamusako mwena abali ku mukutu ogwa There is Still Hope, abali ku There is Still Hope 2, abali ku Testimony TV. Tish TV erimu abatala school fees atubaayo okubanga ate ensonga twongera okubanga tuzigaziya okubanga zituuka mu nsi yonna. Eno bagita There is Still Hope kitu kyaffe kyakubiri ekya tuntu y'olunaku olwaleero 22 agwa 8/2025 lunaku lwa kutaano nga mweteekateeka okubanga mugenda okuyita mu biro oba mu kiro nga mutendereza omutonzi. Mu studio sirinzeka omukulu wali okubanga ate atukutwalira ddala mu maaso abantu babuuzeeko. Omanyi waliwo akagera akagamba nti common sense is not common. Wali fees tukozesa common sense. Okay. Balamusizaako mwena bana There is Still Hope. Mukola ky'amaanyi nnyo okugoberera mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amina. Kale lunaku olw'enjala tutunuulire obubonero obw'omwoyo 14. Bw'obulaba buno obubonero bw'obulaba olina obutwala ng'ekyamakulu. You should not ignore. Spiritual signs that you should not ignore. Obubonero bw'omwoyo bwesina kutwala bwentyo. Bw'otalina kugalabanja. Bw'otalina kuyisaako maaso. Nga kasita olaba buno obubonero mu bulamu bwo muganda wange amaaso olina okuba ng'okanula nnyo ag'omwoyo kubanga obumu bujja ne warning okulabula bukulaga embeera gy'olimu n'eki ky'oteekeddwa okuba ng'okola ki nga ng'okola. Kale akabonero akasooka buli weweesanga nga ozuukuse wakati w'essaawa 6 ogw'ekiro nga bayita matumbi budde tokitwala nga kya muzannyo. Okitegedde? Wabaawo ensonga lwaki ozuukuse. Kale ate toddayo mu buliri olw'ozuuka ezo ssaawa tokolanga nsobi enzira mu kikunta noddayo ne weebaka. Ezo essaawa mu nsi ey'omwoyo batera oziyita the hour of the witches. Nti essaawa ez'abalogo bazitwala naye tetujja kukkiriza. Iffe ng'abaana ba Katonda tuziyita the most operative and active spiritual hours. English is paramount. Onkoze otya leero? Fees neewolako mu banka n'ensasula. Walyanga bitumbuwa. Ezo ze ssaawa mu nsi ey'omwoyo ezisingira ddala okubeera nga zikolera ddala buli kimu kiri so active mu nsi ey'omwoyo. Katonda wakuzuukusanga ezo ssaawa oddangayo ne weebaka. Akabonero akalaga nti omulabe olina byapanga ate ne Katonda akuzuukusiza obeeko by'ozikiza. Omulabe byabadde apanze ane kati zibasanze abo abali bokka muganda wange omuntu asituka n'atwala ne ku buliri ati akawewo n'otandika owulira akawewo kati kansooke ndire naye kansabire ku buliri ne mu mutima ate togeza nga kusabira ku kitanda muganda wange ku kitanda togeza ebifo byotalina kusabiramu kitanda nambemu ng'otudde okwo ogenda kuzuukuka nga Yesu ky'omukoze atuo tukutwalirawo tosabira ku kitanda sami ajja kulimba ziri 7 kitundu kanekagamba kikaaga ozuuke ku 8 kikube paka ku 10 ngattawo ozuukuka 15 nopakukaawo tokofunye ekirooto awo ekizibu ennyo nja kusabira mu ofiisi nga ndi eyo otuuka fayiro ziri ziti nga mpitirivu naye kankole waka yagira yamunakukwata mukubo otuuka ku 10 nga TV akazannyo yasetinze dda ne kansoke nkalabeko kantu kagwako mamu kirungi bagala
Bakuzoka mami don't sleep. Very tired. Let me just rest a bit. Yes. I woke up and pray. Azokera 12. Ezo sawa nimukogambe tulogwe waliwo akaseera wenjo omubiri gwe gujja okwebaka kusaazuukuka kana akaseera tulo nvira ate otuwa buli wotuviira buli wotukambuwalira oginolaba muganda noga tubali tulazewa bwekibaye buli womala okusaba noonya n'otulo ne tubula nkugambye otunula paka ku makya niweesumagizaako oganyiga gwoti oteekako washipu ototuganya naye wano ng'ogenda kusaba okamba katonda wange tujja tuyitirivu obeera ng'ekinyonyi ekitamidde obeerawo ekikoga ekirwadde essaawa sinyanguedangayo n'okolaki nakuzijjanyiramu kabona akokubiri okubanga you misplace things nti oteeka ebintu otali supposed biteeka misplacement of items nti ebintu tani kubikyanga awalina okuba ejjiko n'oteekawo omulawo alina okubeera ebidomola n'oteekawo baketi ey'amazzi mu ddiiro muteeka ate ebbaafu erimu engatto kakati wekituuka ku mulimu olina oteeka fayiro kakano otaddewo bira otaddewo bira kakati otandika okunoonya ekintu otakitadde ngoze mu sensi omanye akambe kagenda beera wali naye nga ate wali byakwambadde wakatadde walala nosooka otagala nosooka onoonya kakati omugaso gw'ekintu ekyo gumala yitawo omaze n'okufiirizibwa kufula omaze n'ogimenya oguze endala kiraba awo ng'ogamba mu butuufu ate lengerawe olina documents oyagala genda ku interview mufo kyoziteekawo ogenda okeerera ozirabe amazima n'okwata documents mu ngoye enkadde z'otayambala gy'omala wiiki nga tokebedde omwezi n'oziteeka eyo kana ajja ziyuza nga tolaba omulimu bamala gutwala eziruzooka ate ziddamu ne zirabika oziraba nakati ba Mukama Katonda wange kiki kino ate bino nabiteeka ddi eno nambinoonyeza ate fe batuma akambe tujja n'ebbaafu ndeterako kambe nojja n'ebbaafu kisinziira ekyo kisinziira abamu betaaga brain booster okuziwamu amaanyi obwongo bubustinga wadde abamu beera demonic naye abamu beera medical kakati okubanga ebintu otandika obisobya mu ngeri gy'olina obipangamu wekiri ako akabonero nako kalaga obuwambe omuzungu kyayita disorganization mu bulamu bwo wadde obulaba mu bulamu bwa bulijjo naye ate kiba spiritual yamwoyo buli wobanga you misplace things at a certain point you are going to be costed kigenda kukostinga ojja tuukanga ebintu ebyomugaso okwata empapula zo ID ogirekaawo abaana we batuukira osange nga empapula zonna ezayonebo baziyuziza bakumisiza esigiri kyokka interview yankya banalekawa fotokopi yange oluusi wakubisa fotokopi okitegedde so okubanga you misplace things it is a sign of spiritual attack and wabulabe nnyo oba kulabulwa kasita naddala nga tekibaddewo omulundi gumu kitandisa okubanga kyamuddiringanwa awo olina okusituka ogambe omuntu eyali amakinga ebintu byange mu order saawa zino simanyina wetadde kiri ekyokusatu okubanga owulira omuntu ayita amannya go nti Deriki ate bateyayita nnyo lya kika oli awantu tosuubira nakubanga bakumanyi nti gwe mugerwa n'owulira akaloboozi n'owulira akaloboozi ak'omukadde oluusi yali maama tali taata muge wange wano sisuubira amanyi niwababa bamanyi amanyi ya Jamiru byokka
kakati lino erinnya ery'ekika lino alimpita alina okubanga amanyi nnyo nga ntegeera ani alimpise otandika okwebuuza ebibuuzo kituufu tokolanga nsobi n'oyitaba nti wangi owedde oba owedde eyo wangi of accepted is a sign of acceptance nti semo nzikiriza ono akuyita abasuwa bulijjo si muntu kati tomala gayitaba nga owulira waliwo ayita erinnya lyo nomala gavugaavuga okitegedde oluusi oyinza n'owulanga eddoboozi strange obanga n'eddoboozi ng'olimanyi bulungi aziza nono nomuye asobola n'okozesa yabbaawo nga akuyita dalingi koze akadalingi tekabeerako bakuyita liri ge basobola okuwambira obulungi kitegedde buli wotuuka mu kaseera ako nga owulira waliwo ayita erinnya lyo gigiba myoyo gikukoowoola abamu babeera ku byoto nga bayita amannya gaffe abeera wali ku kyoto nti gunji oyo jangu duka nkwetaaga kati wonna wooli mbiro nga gobeena ogenwa wangi baasi baba bamaze okuwalula ku kyoto kwotuukira ndagaano awo oba olinawo otudde oli walobaddeko otuone tujja suddenly netukuyikako buyisi n'omulamu woti ekikatano benozuukuka amaze okukuliisa bye bakuliisa endagaano ewedde erumye kati tomala gayitaba muganda wange kyabulabe nnyo akalala okuba nga owulira empewo empitirivu ng'ekuyitako wesho olundi gumu empewo emugambulira enviri nga zinva ku mutwe aba musezi Tanzania yabasirwa yaba musezi aleeta ebiseewo gali gabamanyi gasukako nago omusezi gaba gasukuluma musezi naye talina kyalinze ekizikiza nteze kantu bumu etebo bano balowooza otwala mu nasale bebikirasi wabaawo forces oluusi oyingidde territory yabwe ebyo bagamba yatomedde omusambu yatomedde amaanyi mujini kati lwaki baga wagatomedde nti gwabadde munafu singa wadde ali mugwe nga wamaanyi kiri kyekyali dduse nekikuwawe agwe tolina kudduka kintu kyonna kyo kyekyali eseze naye akati kyasigadde kijja nga tekirina kyekirabawo nekigamba kampite kyalabye nansingi guno buli empewo okuyitako lumu kabana empewo kiki kyo todamugiwulira tedda muganda wange kiwe kituukangawo bakumavivi omulaba aba amaze okuba nga ayingidde aba amaze okupenetratinga abamu balina empewo y'olutentezi bakankana ziwera saawa 10 awo ye kasa ziwera 10 aba awulira empewo abamu olugenereta kasa ziwera 11 ng'atandika awulira ku mpewo niawo 9 4 9 5 10 nemumubika blanketi zonna ng'ayugumira kasa ziwera 11 nga kitereera kiba kiri munywa kiba kimunywa era omuntu oyo abasaa ajja kubeera wandwadde ajja kuba obulamu tebweyagaza bulungi ensi ey'omwoyo eba mpambe so buli wowulira empewo eyo ng'ekuyitako tebeera eno nomowindi wewatuso enenomowindi ye etegerekeka ekunta ogimanyi eri eyawukana n'eno ate eri ebiramu n'olunyogoga byamu olunyogoga waliwo ekimpiseeko kitute enviiri kati omuntu ow'omunda jjukira ali spiritual
yaba amazo sensinga kiri abamazo kiraba kakati lwakuba nti gwe oli sokkano you are not connected to your inner person nti ajasindika sigino eri omubiri guno kuba kuno omubiri guli neutral gufune feeling ne minds nazo zifune feeling gambe mpulidde naye oli omuntu omunda aba akulaze nti wano wooli muganda wange waliwo ekintu ekimaze okuba nga ate kituuka saba ogamba kirabika amanyi emiti gya wano nagyo bannange simanyi nakumanya okitegeera kati wulira toleeta bikadde wano tulina budde bwebyo ebitakola makulu kakati ekintu ekirala kyebayita echoes amaloboozi olabadeko mu kizimbe ekitali kitayingirangamuko kintu noyingira noyita jamiru lyaliddingana kati eno echo kwa echo zina specific places so buli wamuntu wabeerawo echo kati ate eno nawo ne echo weetabeera kati gwate oba ogiwulira oyinza obeera n'owulira nga oba amaloboozi agaddingana mu matuugo negaddingana so nogamba naye kiki kino era nonyumizaako nakano manyi tukisa nempulira ekoze mu mantuka gange oba amaloboozi agawaawala agawaawalira matu gange kibeerawo kaseera nekigwawo omasobola okugamba ziringa enjuki mpulira amaloboozi ga njuki nga ziwuuma sisirika gamba wa kiragoba wabadde mu kibangirizi waddeko mu kiyumbayumba nti be oba gwe wabirowoozezzaako yaweza okulowooza nti kantupulira enjuki nga ziwuumira amasoga so buli woofuna echoes ezo nga ziddingana your spiritual ears ziba zimaze ocommunicatinga ziba ziwulidde kati kiri eri ggwe okweyamba ogamba nti nedda kino kyempulira ekijja si kya bulijjo this is not normal n'oyimirira mu buyinza kituufu nnyo ekyo ekyokusatu okuwulira amatu nga gawuuma era tukigasa walinga ringing kyeki gavuga waliwo amatu nga obugunju obwo ng'obunyenyenkule different voices naye ng'ali awo tawulira nomugati gwe owulira kyempulira nti nedda mpuliranga train mpuliranga enkuba ebugwegira oba walabyeko firimu za train kama naye nze nga sirina kyempulira kane nawe twali eri ezo firimu zosiiba amanyi olabanya obufirimu obwo okitegedde so buli woobeerawo nga amatu gavuuma gawuuma ringing waliwo ekivugiramu that is a spiritual signal era kabonero akalaga nti wootayimirira waliwo ekiyinza okujja nekivuga kutuuka okuyinza owulira ekintu ekitali kirungi oba waliwo ekintu ekitali kirungi ekijja so you have to stand noba nga ate exercise obuyinza authority akabonero akalala kotalina kubuusa maaso ak'omwoyo nga kaze mu bulamu bwo weakness when you come across someone owulira obunafu or sickness okulwala nti waliwo omuntu gwosobola osisinkana n'owulira nga oweddemu amaanyi kamba olira amaanyi gampeddemu okitegedde oba n'owulirawo omusujja awo nga gukukwatiddewo ku speed awo omusujja negukwambala bampe ku panado gamba nabane gundi afa speed awo era watabaawo awo amaanyi amalala guba Katonda to intervene bale tumudusa ali mu ddwaliro n'akutuka ebintu ne bigira bale tumudusa ali mu ddwaliro n'akutuka nkitegeera so buli woba nga olina omuntu gwogenza okusisinkana naye buli omusembererawo oti
buli wofuna contact eno esobola okubeera physical, esobola okubeera spiritual. Kikyo ntegeeza omuntu ono noba tumutuukiridde physical nga n'oba oyogera bwogezi naye ku ssimu nga bwogera n'essimu buli woova ku ssimu owulira nga tolina mirembe, owulira olusujjasujjaawo, owulira embeera ng'ekyusa. Naddala mmwe abanyumya n'abantu ku social media be mutamanyi okonnekitinga naye ndi oyo pasita n'okonnekitinga naye okitegedde olaba amazima ensi y'omwoyo etandisa obutagatta nga tegatta awo omanya nti omuntu oyo ali ku sayidi ya kizikiza. Kati wano buli ogwamu amaanyi wooti aba ali kunywa aba ali kunywa. Kati jako mukunywa gwe you become weak. Era mugenda okumaliza conversation ata olusoyinza n'obutamaliza mugana omanyi siwulira bulungi tujja tandikirawo enkya tujja meeting enkya. Omuntu ow'omunda aba akulaze nti ono omuntu gw'oli naye si mulungi. This is not a good person. Wakati nti akusanga nga wena oli muzibe you can't know zategeera kikyagamba ekireka kino kisujja kyekingwiridde anadamu abalina ba boyfriend nkitegedde buli woyogera naye ebizibu bijja buli womuloota ebizibu bijja okitegedde naye kakatika buli womusisinkana wabawo ekikyuka oba girlfriend oba boyfriend buli womusisinkana oboda either ofuna accident bakubaka essimu osanga agabbi osanga business bagimenye bakugobye ku mulimu wabaawo ekiraga nti ono omuntu gw'osisinkana is not a good person. Si mulungi wetegulenga era ebigendererwa bye sitaani yamuleeta lukwe lwennyini akati gwe boyo alina ssente yakutadde ne muguhama oli omwo awo tumagendedde muguhama kati otandika otya okuŋŋamba mbu muleke egyo niyo gyakika nti jagala kunnemesa girabye breakthrough ngotodde kati kitandisa okunnemesa kati kanyingire gipanze olukwe ng'omubabbi waba mulenzi ovaayo wootyo okumumitinga nosanga agale ne gakuleepinga ne gakukwata n'omukubira essimu sitaati otuuse ati nze nsanze agabbi era ndi wano ku kitanja nkyanko ntabiku naye butekensa enkya gw'oyitayo ekindi kyekizibu ati basita bafa awo wali blind era agamba gino myoyo gya kika ginnemesa. So Katonda ali kulaga omuntu oyo si mulungi, omuntu ow'omunda asensinza. This is not a good person. Buli omusisinkana olwala, buli omusisinkana ofuna ebizibu. Naye ffe tetuwulira kituufu nnyo. Love is blind but marriage will open your eyes. Ajja kitegeera okivunule agamba nti omukwano guziba amaaso naye obufungu bujja kugula amagezi g'okitegeere. Ebyo mwebera love is blind. Be blind. Eno ofuna obubonero okulabulwa naye ojja kiwulira wefudde muzibe ojja tuuka mu bufumbo oba oyagala toyagala amaaso gajja ojja kutandika okulaba ojja kulaba ogambe ate nampaka bino binali siraba kati ng'otandisa biraba kale kakati kabona akalala ulira you feel being watched nti waliwo oliranga omuntu akutambulirako omuntu ali kuketta akulaba kati Abaganda bagamba kutambulirako kale katuwasoneraye obeeraawo nolabanga waliwo akulaba buli kyokola waliwo nga tofi amazima nga weewulira toli wekka waliwo ali awo. Omuntu ow'omunda ye aba amaze okutegeera kuba ye ali spiritual aba alabye nti wano
amazima guweera ba physically nti oli wekka naye ate waliwo omuntu atalabika ali naawe okumpi awo saba igoga ate okyokola mbogala nzigina madinisa baleme kula omuggalidde oli ali spiritual ekitegeera tekako n'ekinyolo mufulunya balubu zaano ziteekako nezaaka nesitiro omuntu w'omunda ali kukomi let me tell you it's very good to be spiritual kituufu nnyo ebintu byonna ebitutuukako almost 95% byonna twafunawo nindi naye tetwategeera twali bazibe bennyini maani twekwasa nekino kyaliwo kitya kyajja kitya nga saakitegeera singa wekyamukaaku oyo I wish I knew ebintu byassenga ebyo byantama mbusenga era nze nengwa mumbi sitadda mu byassenga wabyesonyiwa mukama gusinze senga muvaako adi senga amala obudde ate odda mu byassenga you never know the truth ojja kubeera odda mu kwewolereza babe banjogerako balimba abo nononya social media nonya social media weewozeeko weeyambe ate awo sitaani aba ayagala ye abanyumirwa anti okyali muzibe olina otegeera amazima nze buli wemmanya nti bitabose saasira sikyekwasa muntu nze nti ate gundi wabivaako ebyo musinga mama yansomesa singa ndi bulungi ate kalogera kyusaki kale ebyo byagwa tokabiranga mata gayiise biveeko kasita kati wafuna yesu teri batasoma nga bali bulungi kati oba wafuna chance yasoma thank you saba mukama ku opportunity naye ate toddaawo mukama nobuza fees mukama abuza fees kama toli serious tali fair yabuza fees baya senga ye yasoma zino opportunity ziliwana senga ina mpitirivu senga asola muyenga bagagga bamaganga oluzungu alufulira muwalaji asabira walaji mu luzungu adimye obu 500 nyongera akake bitano today it is super nti lero kakali oluzungu olwalibadde mu office alutadde ndo so towevumanga nsi nga tonnafa ate towevumanga Katonda okubanga oli ekyo kyoli ekituufu ayina ensonga tulaba bantu bangi they are disabled but they have physically they have disability naye nga bali bulungi kati getodaawo ne mukama lwaki wateesa nenzalibwamu eno family newa mukama teyamanya kati wabuze mukama lwaki wazalibwa oli muna Uganda he knows the best teyamanya kati bwewobeerawo ng'owuliranga someone is watching you these are monitoring spirits ziba ziraba buli kimu alipoota processing okitegedde kakati buli wootasaba ziba ziri ku taking over ziba ziwamba taking over era tugekya muganda wange nga kyezaagala kyekibeerawo ewaka what they love is what happens nti batwagala akole bwati abeera mu nnyumba eno nga buli wiiki wabeera ku kitanda sente tuli ezo terikulaakulana mama aba yakavaayo omuto n'addayo muto aba yakavaayo omukulu n'addayo mukulu aba yakavaayo taata n'addayo taata aba yakavaayo omukyalo n'addayo aba yakavaayo mukwano gwo best friend n'addayo buli ssaawa eddwaliro walifuula maka ojula kuteekero kitanda era n'abasawo bamala wiiki nga tebakulaba owayinga obuzi bamunaye bampa ekitanda owayinga obuzi kiki oliwa kiki ennaku zino muli bulungi kyewuunyisa gamba ati tojja lwazamu embuza ogenda dokita w'ebisolo akugamba eno tekyawona ate n'okugisala ejja lwaza abantu gyokye bookya newozanga sitani atadde atisa simu terwala erwala
nobeera ku phone doctor nojitwala ba doctor w'amasimu oba oli ku boda engatto eba tisitebwa egwa noganja gula endala oganyiza engatto efaanana we naye ebintu si birungi bintu biganyi bwe sitaani negenda yakwesimbyemu muganda wange bw'otamera mputu ya bwakatonda noga olwaleero ekimala kikola ki kimala nkooye kituufu nkooye agenda okuzanya agakufula mupiira akukyanga gyasamba nasambako mundwadde nasambako mu mabanja nasambako mu kunyomebwa bantu badibye abantu bali abanoonya bufumbo buganyi oyina kakati nze mwemufuna nzaayo namweteramu sente negwateekamu sente naabula gwe era agamba nze Jamiru nfuniraayo yenna naye naabula anyamuza Jamiru kiki eyo nti muganda wange yongera okusaabulaze sirabayo wadde kale kandakubira ku Derek biri bitya eriki kiki onekemu bano balinga abagenda okubeera nga Pawulo ebikuwasa so bwe sitaani mubi ekituufu sitaani mubi wakudduka buddusi so akabona akalala okubanga owunyiza ebintuntu owunyiza ebintuntu muceere perfume abamu awunyiza eddagala emindi owulira bafuwa mindi kyokufuluma newetolola wona towulira kafuwanga tolaba afuuyira wane mindi ani afuuyira wane mindi amazima nga teri omanye edda batugambanga mu kyalo nti wuunyiza omuceere akasimba kaba kayiseewo kaba kava genda mbune gundi n'omusota gwagweyubula gwe busaa gwowunyiza obusimba oli mukibuga obusimba buliwa ne kakati niteri obusimba buliwa woobera yawoobera omusota guli kweyubulirawo tegulabika mu ofiisi namumubeeramu emisota ebintu ebimu baatukweka ate nabo basasira tebategeeranga kituufu naye bw'obeera ng'owunyiza mindi bafuwa owunyiza nga waliwo nyokeza omudagala muceere perfume waliwo simereza ebimulimuli ebirala muganda wange omuntu ow'omudala amaze owunyiza aba amaze osensinga njobeerawo naye nga waliwo ali eri ku kyoto akuweta ali kuyitamba alangiriza leero wabagenda motoka nakyuka buli direction ng'empeewo nowegenda azunga nafuwa wakwata eri eno paka ensi gyekoma nakasanga nga kalimu bugalo obwo n'omwana ogunyoolawo yange ndekanze mmalirize naye tolwana mu biina musaala ekikonde ky'omwoyo aba ali n'abanga ali kufuuwa mutabiru obanga abifuwa nga ate bigawuwe n'akololamu awo so sometimes okuwunyiza okumu tekuli nnomo ekituufu tekuli nnomo olina okuba nga oyingira mu nsa y'omwoyo ensa y'omwoyo osabe ebyo byonna byowunyiza osobola okuba nga ate obiziiza n'okubisindikiriza okuva mu bulamu bwo otherwise bana nga wabeerawo pulaani egenda mu maaso wansi eyo baba balikulukira lukwe ani afumba otuceere gwoza tuceere njoyeza bajja kukuwa ekirala okuba nga owulira ebigere nga bitambula omuntu oli mu nyumba wekka tosuubiramu kubeeramu na mwana yena oliwo wekka newula ani oyo ali kutambula mu nyumba n'ofuluma nokebera ebweru noddamula nosibawo wakaddawo n'atandika kiki ekigenda mu maaso olwo ne tukubula
tugana alifu kyokuddamu nakamulinde afuna n'embogo akwata edisets n'ateeka mu matu muziki anyumirwa omuziki zizi good footstep enyumiza ebyo ojja kuba akateekamu ototo kutwale era oziwulire kyogugumuke aneyo bwekundipaabaawo toyogeza kutyani oyo anyamba agende eddoboozi ly'eggulu olirabye lituuse liiryo oba kati lireese bunabbi ki kirabika waliwo obunabbi obuyingidde bwetuliraba tutya ekituufu kama ayinza okuba munyiivu anyiize batutiisatiisa mukama munyiivu gy'oli buli saawa munyiivu siga ensigo alekere okunyiiga ate weemera aba alekere onyiiga naye ate osiga mu lubuto lwe nga yeeriira ate kati osigawa sairo olina osiga gyali twalira abewaka ettooke oddeyo n'ebikongoliro ojja kikakasa buli olwo omuntu oba bigere nga biringa ebitambula wekiri oba omuntu alinga akugoberera oba akukwatako ewali waliyo n'abaana bagamba omuntu yansaze mu maaso lumu nzijukiza nali nga nkyali obusi eyo nga nkyasoma twalina omwali ewaka bamwita Aisha yali atuyambako awo kabratha yamuleeta kati baali bakkirizamu ebyo ebyemizimuzimu kati yali atudde waka ku TV benalaba maama we ng'amuyitako waati nadda eri namala nadda mune ng'amukubako waati eriiso limu naddayo nadda namugamba kyalo waliyo edduwa nkwagala era yava mu nju ng'akankana ate ngayagira mukyalo maama munyiivu maama zinanga awo ne bapakukaaba nayegedda ne bamuwa sente zino bajja kukola mu kino badde maama ze n'akulabako talina kibi kyakoze baze nali musiraamu naye ngaera ebintu ebyo nga gukwesikamuko ngamba yaliwa lwaki taze nawe yanga fena tuuli muntu munange omwana ono mwetaaga era manya mukama nga yakumanya ng'ampa wakanyamuko naye we yamuli munda omuntu tabibayinze okitegera ekiri so mumwe bangi owulira mu nyumba yo footsteps alinga akugoberera asala akirira ayambuka akukwatako buli wowulira ebintu ebyo manya nti it is a wake up call museeyo omwoyo mukama akuyita waliwo bootalaba n'amaaso go naye ate omuntu w'omunda amaze okusensinga olina okuba nga ate osaba kale ekyo ekintu ekirala oba akabonero akalala okuba nga oyayuyayayuya naye waliwo okwayuya okuli nomo naye ate waliwo okwayuya okuli abunomo waliwo okwayuya ng'okooye ennyo bala kwebaka okwayuya okwenjala kale ale kuno okwayuyako kutera kujja nnyo nga wenyigidde mu bintu by'obwakabaka bwa Katonda tugeze ogenda kusaba njeyo bayibuli oba enda oli ku TikTok oba olina akatabo k'osoma toyayuyako wadde naye ojjayo bayibuli Yokaana 1:1 ntandikwa walina baana vaasi eyo okuza bwayi kiki sibitegeera soka empumulemu aye gwe nolabanga bya bulijjo nogamba just kirabika koyi nonyeramu onabako ne mumaaso oba oyita mu ddiiro nga waliwo katandika butandisi kale n'otuula toddamu kwayuya toddamu kusumagira tekakola kalala basaza okusala zituuse awo otandikira okuddamu nowegolola
amanzi omwana w'abafu ura statement y'ekijegere omwana w'abagenzi omwana w'abafu nyabo abafu ababiri bilina bitaito byemwewa era oyogera oti otandika okusaba Mukama Katonda amina buli wolaba ebintu ebifaanaganako webityo nsumba nkwagadde enseko enseko gigalazima agakawa muganda wange ogenda olaba buli woba nga oli ku bibyo toyayuuya tosumagira naye buli wogamba kitakugambye yo baba batandise okusaba embizi neziragawa munatandika okweta kulo uyo ndikukusiiwa inchibode sawa naye otakuleinamu sekere wana brush okonenga bwoti kati obubonero obulaga nti sitaani ayagala ekyo kyogenda kukola kituufu waliwo amaanyi agaziiza agazi kati omuntu ow'omunda aba asensinze kati bakuba spells mu mubiri gwo guli okugondera buli kijja asinza amaanyi ogenda nago ogenda naye wekiri kakati buli oba ng'oyayuuya unnecessarily nga si kya bulijjo okwayuuya okuteetaagisa okutasuubirwa kitegedde so akabonero akalaga nti naye ate waliwo okwayuuya okulungi naddala nga bali kusabira wakati mu ssaala etokota ewali omuntu alala nga bayuuya emizimu giba gifuluma okwayuuya okumu its a sign of deliverance kabonero kakusumbula so ogamba tolaba buyayuuya mu ssaala nogamba emizimu olaba atugambye abayayuuya no wakati mu ssaala naawe kisobola okutuukako wakati mu ssaala obanga osika omukka awo manya waliwo ebikola ki naye wano otega kyayo bayibuli n'otandikirawo muganda ekyo kiba kibi nnyo ate akabonero akalala kwe kubanga a reflection of someone in your mirror nti okuba ng'olina gw'olabye mu maaso g'endabirwamu oyo alabikira mu ndabirwamu oli mu ndabirwamu oli kwekolako kati n'olabanga waliwo ali emabega akulaba alo zonzola nga sweetheart sweet mutima mpologoma tomugobe kyokka yakedde n'agenda ku mulimu naye nga alina gwendayo mu ndabirwamu yange kale bwakuba kati gwe tokifaako naye akati ekyo kituukawo they are pulling kuba ezo ndabirwamu poto endabirwamu byebintu ebitabula ku byoto byaba agent ndabirwamu candles kati endabirwamu ebayamba okusika emmeeme eyo from you to capture it olabanga omuntu ali mu ndabirwamu oyo it's not normal si kya bulijjo si kya bulijjo oyinza omulanga alinga asembera atya gundi kiki kino firimu oba firimu gye nalabe naye nga it's true so buli olaba ekintu ekyo olina kusaba ate kakati banene abalaba bugundi buno obutambi ku ssimu nalaba waliwo anabakola obutambi nga ali munda naye nga ate alina gwalaba era naye nga talabika bulungi oba tebatwala bannaabwe abo reflection asa wala reflection etali gwe etali nzi something ate bisobola okuba nga it looks to be like you naye omuntu ow'omuntu acommunicating kiba era welaba mu ndabirwamu omuntu agamba yeggwe that is your virtue naye atali gwe funamu question maka nga olaga nenerabe mu ndabiramu nga omuntu ali mu ndabiramu tanfaana naye nakimanyi ndabiramu eno ekaddiye kirabika kangula endala ngena mu supermarket ndabiramu endala okuyita kukaddiwa those are forces ago maanyi ga kizikiza olina okuba nga ate osaba otherwise emmeeme bagitwala ekyokubiri okuwulira nga
omutima gwo guli worried muntu ow'omunda kibaita okutyemuka omutima gukutyemuka waliwo obeera ngo kumukumu kiki kinaabaawo leero mbeera kyeno omutima guntyemuka kiki kyengenda olaba kiki kyengenda owulira mawulire ki ku kabonero kalaga nti mazima waliwo omupango gutali mulungi bad news shocking news nizo obeerawo naye ne Kampala it was the Friday last Friday atuula mmotoka nemba ntuddewo enti mutima ne gumkuba omulundi gumu namba tekimbangako kino awo wegwatandikira kati ntandikola bifaananyi bya accident abafudde abakutuse si kino it's going on kati omuntu wange omulala sava tuba twakavuga kutuka ali embiko emmotoka gye nalimu omusajja yali ayisa n'akuba takisi gye nayo n'agiyiwa side mirror yagaana oyimirira neyongerayo yenyigabanyezi baati omuntu omwonagamba olaba obirabye bitandikiriza saba mukanda wange natukira ku bunkenke nga buli abanga ayagala oyisa waati nze ekifaananyi kijja ndabanga abaguddeyo ati wabaali omanyi batera okwekukutiriza nga jjamu mungi benyiganyiga eyo bagwa somanyi bakayita kataka kati nga tuuka awantu nga eri walinga awali ekikko manze ndaba tulinga abaguddeyo eri ebifaananyi byokka byebindi mu maaso byokka byendaba ebikujjira ngamba kikino leero kikyengenda olaba enasaba embisazaamu kaliwe nalikomawo Saturday ku makya nensanga accident awo ku Lwenzori nga yatuze munaana betwala kireka bali basukka namunefu baali awo munaana nga bafu motoka munaana nga zezegeegize aganene n'obutono kalundu wange muno olaba kyali kisobola okutuukako singa tewasabye niya paka era olabyeko newadde tekituuse ku kiro mala ekyabadde apa olina okulaba ekibadde kijjotuukawo ŋambawo era we namayo kiranyaza mukale nga mukama bale kuntuusa yankulembera nga nzirayo mutima negutereera tegwaddamu kutyemuka so kati waliwo ebintu ebitutuukako obubonero ne tubitwala bya bulijjo kituufu mutima negukutyemuka kiki so omusawo omwoyo omulaba yaba omuntu w'omulaba amaze sensi ng'alabye naye kati kisanga nga muganda wange oli Mr. Kano nga gwe eddaala ly'olina lya koloneeri oli Kano mwennyini ekirala kisembayo okuba nga weerabiralabira forgetting unnecessarily waliwo forgetting naye ogusooka gwokubiri ogwokusatu ebintu ebyamakulu weerabira passport mu taxi ebintu ebyomugaso onaatera otambula wiiki ejja neweerabira passport mu taxi neweerabira national ID mu taxi kitegere otambula oti ebisomesa by'omulimu n'obireka mu taxi otula kompyuta n'ogireka mu taxi ebyomugaso byoweerabira tojjukira oli awo wosanga olina galaale so olwolaba ekintu ekyo nga kitandise okuba nga kijja mu bulamu bwo nomulaba alikuba kituufu mulaba alikozesa kubanga tosobola kwerabiralabira oti emirundi gumu 2-3 ku omulimu n'ogusigaza bakuguba bugubi okitegedde oba destiny atandise okuba nga akola ki kati buli wekitandika okuba nga kijja mu bulamu bwo olina okuba nga oyimirira ate okirwanyisa kituufu kale sigera kuba nga nsukkako awo bonero obutegedde buba nga buli ku ggwe a wake up call kituufu osobola okuba nga ate omanya ki kyoyinza okuba nga ate ozzaako naye ekisinga byonna okuba nga weetwalira omulokozi kituufu Kristo okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo ng'ogamba ebigambo bino gamba Yesu lwaleero
nkukiriza Kukkiriza. beera omulokozi Omulokozi. era Mukama obulamu bwange bwange. njatula n'akamwa Njatula kange n'akamwa era kange. nenzikiriza n'omutima Era nenzikiriza gwange n'omutima gwange. nti ndokose Ndokose. gwe mwana wa Katonda omulamu Omwana wa Katonda omulamu. omutukuvu Omutukuvu. ŋŋamya Ŋŋamya. Kristo Yesu Kristo Yesu. mwana wa Katonda omulamu tusabidde amina. Kale yonna gye mubadde mutulabira kitundu kyaffe kyakubiri tukikomeza wano olunaku ate olwaleero tugenda kuba nga ate twetooloolamuuko tugenda kuba nga tukomawo n'ekitundu kijja kubeera kyakusatu. Bannaffe abali ku TikTok ndoza tugenda sigala bo nga ate tunyumyanyumyamu. Abali ku YouTube tubaagala nnyo mubeere bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.